Yevuddeko Paalamenti yayise ekiteeso eky'okugaba ettaka lya KCCA poloti 3 eri abantu abatannaba kutegeereka nga lino lisangibwa mu bitundu by'e Lugogo, Oldikira Road n'awalala. Kati nkya leero kanso ya KCCA etuuzizza olutuulo olw'enjawulo okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno. Omuloodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago ategeerezza nti emitendera egyayitibwamu okugaba ettaka lino tegiri mu mateeka. Kwe kulaba nti Paalamenti etandika ekyokutuula okuyisa resolution oba ekiteeso ekikwatagana n'okutunda ettaka lya Kampala. Ffe ng'abali kuuma tetulina kye twali tuyisizza. Ekyo tekisoboka. Naye decision oba okusalawo kusookera eno wansi. Kati eno wansi tewali kusalawo nti property etundibwe ate eri Paalamenti yeetudde. Ono agamba nti n'abantu abali kakiiko akayisiza buli kimu kisooke kiyimirira okukolebwa ku ttaka lino olw'ensonga nti waliwo emitendera egitaagobererwa. N'abalala bangi aboogeddwako, mukyala Kisaka mwali, aba District Land Board mwebali ne baani, bonna tugenda kugitaganjula ensonga tulabe nti tugituuka ku kinyusi nga tukikola olwo protectinga property ffe gye tukuuma in trust. Kyokka Sipiika wa KCCA Zahara Luyirika agambye nti yawandiikira Paalamenti ebbaluwa eraga okwemulugunya kwa KCCA ku nsonga zino, naye Paalamenti yazibuusa amaaso kyalowooza nti kimenya mateeka. Weewa baafuna n'ebbaluwa okuva wa Sipiika wa Kampala nze ng'ebagamba nga mpandiikira Sipiika saamanya nti be nali mpandiikira be baali bannannyini nsonga okubasaba nti munnange ensonga gye mugenda oteeka ku order paper oba gye mutaddeko gye mugenda okwogerako mu Paalamenti teyise mu mitendera mituufu. Ekyo bakibuusa amaaso. Naye wasabidde ensonga okusooka okuyimirira bakansala basooke bagende ku ttaka eryogerwako bamanye obunene bwalyo ne bannyinirya abatuufu. Tusabye Executive Director ne bonna bekikwatako aba management nti ogenda maaso n'okukola ensonga nga teyayita mu mateeka matuufu oba malungamu tekigenda kukola makulu. Ekyokubiri tetumanyi na ttaka kiri boogerako. Akulira KCCA Sharifa Buzeki agambye nti ensonga zino zibadde zitambula okumala ebbanga kumpi lya myaka 5 okutuusa lwe baafuna okuwabulwa okuva ewa Ssaabalungamya wa gavumenti olw'obutagoberera mitendera egimu. Buzeki agamba nti bakizuula nga balina okufuna okuwabulwa okuva eri Paalamenti ekitatuukibwako. Agamba nti baweereza okusaba kwabwe eri Paalamenti etune mu nsonga zaabwe oluvannyuma ebawabule. So we tuyimiridde kati process yonna ey'okuba nti ettaka lino likyusa omukono okuva mukono ogudda mu gulala kiggwa nga tumaze okufuna minati ya Contracts Committee, ate ne Contracts Committee bw'emaliriza tulina okuddayo ewa Solicitor General tumutegeeze nti emitendera gyonna atwagiyiseemu atukkirize oba atugane. Ne bakansala ab'enjawulo bategeeza nti sikyabwenkanya okutunda n'okugaba ebintu bya KCCA nga tebeebuuziddwako. Naye balaba bali mu kugabana ttaka tebayita mu right procedures ebyo tetugenda kubikkiriza nk'okutunda amataka ago era kanso tenakkiriza ereyimiriza buli kimu kyonna kyonna. Oba oyagala okuggyako right eno ogenda mu kkooti ne bakisazaamu, naye kanso eno terina buyinza bw'okuggyako kye Paalamenti yakoze ki yayisiza. Mu kanso bano bawadde omwezi gumu okulaba ng'ensonga eno etereezebwa. Bagigenda gikomyawo mu kanso in 1 month's time nga tumaze bagenda tuwa na report ennuŋŋamu ku nsonga. Shamshad Nalujja yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.